Omubaka wa Buliisa Stephen Mukitale ng'akiikirira ebimu ku bifo omuli amafuta awanjagidde gavumenti olw'okukukuta okuli ne kampuni ezaweebwa layisinsi okuyikula amafuta. Omubaka agamba nti endagaano ezikolebwa wakati wa gavumenti na kampuni z'amafuta zisaanye okuleetebwa mu lwatu kiyambeko abantu abali mu bifo ebirimu amafuta okusobola okwerwanako mu mbeera nga banyigirizibwa. Okusinziira ku Mukitale, abantu b'e Buliisa abasinga batandika dda okubonaabona olw'amafuta nanti ennimiro zaabwe zaatwalibwa dda nga kwotadde n'amaka gaabwe naye ate ne basasula omutemu ogutatuukagana n'ebyo ebyafiirwa. Twasabye kibuku tuyo twasabye agreement tuzaagala wabalese reporting 2 agreement baziteeke ku meeza naye regulations zo baziteekawo mu mwezi gw'omunaana. Okuzimba emidumu omunaatambuzibwanga amafuta, omubaka agamba nti gavumenti teyategeeza bantu wabula entegeka z'okutambuzaamu emidumu gino gyatandika dda nga y'omu ku abo baakoseddwa ng'ate tannayiririrwa. Mukitale ayagala gavumenti eteekewo entegeka ey'abantu ab'ebunyolo okusobola okusomesebwa ku by'obukugu by'amafuta nabo basobole okufuna emirimu egyegasa. Omubaka ayongeddeko nti gavumenti okwongezangayo ekiseera eky'okuyikuliramu amafuta nakyo bwe kitadde abantu b'e Buliisa ku bunkenke nga nabo tebamanyi ddala ekituufu ekiddako ku nsonga y'amafuta. Gavumenti ezeekyusa olunaku lw'okufulumya amafuta 2009, 11, 13 kati twali tugambye 2016 luyitako katugendamu batugamba 21. Naye okusobola kukola kino oil company zirina omulimu gwazo ate balirede bamanyi kye bateekamu ne kye bagenda kufunamu. Naye ffe gavumenti ya Uganda mu report eno teyatubulidde twakateekamu meka tugenda kwongeramu meka tunafunamu kyenkanawa. Ani ayinza okukola busuubuzi bwe buto n'oba oli wakabalagala n'obanga ogenda kutunda kaduuka ani asobola kusiga sente nga tamanyi kyagenda okufunamu? Ekyo tebakitulaze. Gavumenti gye buvuddeko yategeeza nti ku luno amafuta gakusimibwa mu mwaka gwa 2020 oluvannyuma lw'okugabaza layisinsi empya eri kampuni eziyikula amafuta omuli eya Sinok, Talo ne Total omwezi gw'omunaana omwaka guno. Stephen Turgargayo, KTV, Amalindirire.